okusaba ku buyambi obw'enjawulo mu mbeera ya karantini eno nga bwesobodde okuba ate ng'etambula lockdown olw'embeera nti abayimbi bagamba nti ebivulu byonna basobola okuba ate nga babiyimiriza tebalina bayinza kuba ate nga bajja akasente kati mu mbeera eyo omukulu Balaam y'omu ku over the weekend nga tuyingira weekend yasobola okuba ate nga awaayo ku mmere abamu ku DJ n'abayimbi ab'enjawulo basobola okuba ate nga bayambibwaku mu mbeera eyo bannaffe abayimbi abamu basobodde okuba ate nga bazize ndawuliddeko n'omukulu Fred Sebata yazize obuwunga bwa Sophie Gombya kilo 5 anazitwala ate kati ono omukulu gwe bayita King Saha DJ Michael yalusookeddemu agambye bo tebajja kulya ku mmere ya Balaam abayimbi bonna DJ Michael yabyogerera bino si byange sooka owulira embeera y'omukulu abantu baagala mmere abayimbi bakyazanyisa mbeera eno betwalira biddeko akadde gano sooka owulira omukulu DJ Michael oba yina mpalana yamugoba mu kibiina sooka owulira omukulu no DJ Michael tujje n'emboozi kakati nze gempulidde abayimbi bazize emmere y'omukulu oyo okitegeera omukulu Balaam abayimbi bagizize emmere lwa nsonga nti agenda gibalangira agenda kukola ki agenda gibalangira ate era abayimbi bamulabye twamulaba mudde ebituli okitegeera kubanga tayagaliza okitegeera takola kita respecting abayimbi ne babeera ku TV abayimbi bassa wansi ate nga abayimbi bajjeemu ssente olaba alyamu oluku omuntu gwakozeemu ssente emyaka nga 10 kati abayimbi ate aba banoonyamu kimbwa abaleetedde emmere so abayimbi bageezagezaamu awo ne bagamba bagenda kulya emmere y'abantu bonna abana babayambye ne babawa naye tebagenda kukkiriza mmere ya Balaam kubanga era ajja gibalangira etuuke n'okubalakira bafe ate asolooza amabugo gaabwe agabbe so ekityo bwe kiri abayimbi tetwagala mmere ya Balaam tetwagalira ddala mmere ya Balaam era tetugenda gikwatako kegali mu nkuuba ago mutayagaliza bwe n'enkweze twasazeewo emmere tuzimuziirire agirye agitwalira abalala abaagala okuba nti bo boogerwako abalangirwa nefe abayimbi balabamudde ebituli nembagamba nti bannaaye bamafiya bajja kuvaayo mu balaba batulimu abayimbi ne audio mubuulira n'ebigambo ebiyitiŋŋana yembeera bwe esobodde okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita DJ Michael eyo embeera si ya muno ey'okuba ate nga bagaana emmere DJ Michael y'omu ku bayimbi abasobodde okuba ate nga bali mu music industry si yasobodde okuba ate nga agaana ne munne King Saha wulira Gayi yakyukira ddala takyali oli gwe twali tumanyi Balaam yakyukira ddala Nomani tombuza ku Gayi nti tonsuubira kuba omu kubasuubira emmere yoyo Gayi Nomani kitegeera Gayi oyo yafuukira ddala Yuda si ye mutugo kyasobola okutrustinga ekintu kyamangu from ya muganda wange oyo Gayi mwesonyiwe tomumbuuzaako nkubira ombuuza ebirala ebyemmere sisobola dogikwatako sigyetaaga era kabeereyo n'alowooza nti ze nso gikwatako ze Gayi oyo simwagala lwa nsonga naye tayagala mikwano gye kitegeera Gayi tomumbuuzaako Nomani nkwegayiridde tukubira tunyumye emboozi endala tunyumye ebintu ebirala naye tombuuza ku Gayi gwe bayita Balaam ndowooza owulidde bagambye bemmere tebajja girya wadde n'aka n'owekinyerere wuuno Matias Walukaga agamba abayimbi ffe twagaana Akawunga ffe twakowa n'obuwunga ffe tubadde tetubulya na bulya nze sikalya nako obukyambaawo tetuli basibe bakwata obuwunga abantu batandika dde okusonda obuwunga bakampuni gabaddeyo obuwunga bwalema ddala n'okutuuka ku bantu be babubba bennyini ayinza n'okuba nga Balaam yakutte buli bwennyini abantu be batwala bulijjo ate ne babuwandiikako Kaine Rugaba Moza ate n'abuleeta ate yeffe nti abugabidde abantu ffe sitwagaana kuwulira ebyo abayimbi batufudde nnyo abantu abatategeera ffe tusobola okweriisa naye abantu baffe abawagizi baffe bali baffe enjala nina omukyala gwe ndabyeko awempe wano nga yenna ye